Novena ebisasiro bwa Katonda olunaku olwokuna nnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera abakaafiiri n'abo abatamumanyi. Nabo nali mbalowoozaako mu kaseera ak'okubonaabona kwange okuyitirivu ennyo. Ebiseera byabwe eby'omu maaso eby'okunyiikirira eddiini n'ekikubagizo mutima gwange. Bannyike mu nnyanja y'obusaasizi bwange. Ayi Yezu asingira ddala okuba omusaasizi, gwe kitangaala ky'ensi yonna. Yaniriza emyoyo gy'abakaafiiri n'abatannakumanya. Obayingize mu kisibo ky'omutima gwo ogusingira ddala okuba omusaasizi. Leka ensaasizi enneema zo zibatangaaze, nabo nga bali wamu naffe. Batendereze obusaasizi bwo obwewuunyisa era tabaganyanga kweyawula ku mutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abo abatalina kukkiriza n'abatannakumanya naye nga babikkiddwa mu mutima gwa Yezu okusingira ddala okuba omusaasizi. Basike bajje eri ekitangaala ky'Evvanjiri. Emyoyo egyo tegimanyi ssanyu eringi eriri mu kukwagala. Kkiriza nagyo gitendereze ekisa ky'obusaasizi bwo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffa, n'ensi y'obulamu neefumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi neggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubiri obusaasizi, nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubiri obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo omutubiri obusaasizi, nkwesiga. Ku mpeke 3 eza Mirembe Maria esooka, tusoma ku emu Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria emu, neezikiza Katonda omulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya littiibwa, obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patiri, aminza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa,
n'akkeema Gombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu. Atudde ku ddyo ogwa Katonda Patroniza Abikantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Sikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu n'okussa ekimu kw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku Mirembe Maria 10, empeke ezo ze tusomerako Mirembe Maria 10, tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna.
olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda by'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera kubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitibwa ennyo kwa yezu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi ky'ekibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga.
Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagiro kya Katonda ekitakoma, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagiro ekitategeerekeka, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ensulo efumbukuka okuva mu kyamagiro kya Trinita omutuukirivu ennyo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagiro ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obulungi okusinga eggulu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obubugiriza ensi yonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yesu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutuviira mu mutima gwa Yesu naddala aboonoonyi, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ekyamagiro ekirabikira mu kusaawo ositiya entukuvu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obulabikira mu kutandikawo eklezia omutukuvu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, mu sakalamento ettukuvu ery'abatisimu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yesu Kristo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obubeera bwaffe, obulamu bwaffe bwonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutuwa obulamu obutaggwaawo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obubeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutuwonya omuliro ogutazikira, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obwewuunyizibwa bwa malayika obutategeerekeka batuukirivu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, engule y'emirimu gya Katonda gyonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, ffenna mwe tunnyikibwa, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda, okuweerera okuwoomerevu okw'emitima
egikaluubiriziddwa. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzaamu essuubi mu abo beriweddemu. Nkwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuuliza ekisa era oyongere obusaasizi bwo mu ffe. Mu budde obuzibu tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda, wabula kwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osayibwa n'obuwombeefu